nga 15 ogwokusatu 2022 twakulaga emboozi ya Gerald Sserubiri yali mwaka gw'ogusembayo Kampala International University ng'asoma diguli ya busomesa. Sserubiri ono yali anoonya ensimbi eziri mu kakadde akamu n'ekitundu amaleko olusoma olusembayo ng'abazadde be zibabuze. Yasalawo okkeeranga okuva ekansanga ssaawa 11 nga tebunnakya ng'ajja mu katale Nakasero n'asunsula obummonde wamu n'okwetikkira ku baguze ebintu byabwe ng'abibatikkira mu mmotoka. Yamalanga kukolako n'atambula ate n'agenda ku ssomero. Lwe twamulondoola obugatto bwe yali anaanise mu bigere bwakutuka n'atungisa butungisa okwongera okutambula. Oluvannyuma lw'emboozi eno, Sserubiri agamba yafuna abazira kisaaba avaayo okumuyamba ng'okusinga yali mukyala munnayuganda kyokka ng'awangaalira Bungereza gwe tutegeddeko erya Florence eyasalawo okumusasulira ebisale byonna eby'olusoma olusembayo. Ono kati amuyitira ddala mwannyina. Omuvubuka Gerald akugamba oyo brother wange nengendako ne mu bazadde be wazaalibwa ekabalagala yansindikayoko nabo ne banyaniriza era nafuuka mwana wange. Sserubiri yatikkiddwa diguli y'obusomesa ku KIU ku Lw'omukaaga oluwedde wakati mu ssanyu. Bamu ebigezo baabigwa bakyalinayo ze biteksi naye nze kyebaliza Mukama nti nasobolanga okukeera wano mu kiro ate nengenda nenkwasaganya ebitabo nembiyita bulungi ng'ate bannaye baalina obudde abeera mu hositeero avaamu ssaawa 2 ssaawa 3 genda mu hositeero talina sifogo yonna enoonya ssente naye naaba nga teyasobodde kuyita. Kyokka agamba kaabula katono omutima gumubuukemu ng'erinnya lye ku lukalala lw'abanaatikirwa teririiko okutuusa lwe lyateekebwako ku Lwokuna ekiro ng'okutikkira kwa Lw'omukaaga. Obuzibu natuuka mu auditing room nga bo bagamba ssente tebazirabe, so ne tugenda mu finance department ne bakebera nga ssente zange ku akawunti kweziri. Nalina okuweereza sisita wange message ababuuze lwaki siri ku lisiti kuba neeraliikira nga ajja kumbuuza nakuwa ssente lwaki toguladuweeti nze nga nakuwa ssente. Oluvannyuma lw'okutikkirwa tumusanze yazzeeyo dde Nakasero ng'ali mu bizinesi ya bummonde kyokka nga takyabunga yafuna w'akolera. Agamba embeera yakyukamu takyayinza kubulwa kyakulya n'ezisasula ennyumba. Nkola mu mmere ekyokulya tekimbula kuba nkola mu mmere wembasize wano mu bummonde ninayo bannange abatunda ebyenjawulo omwaka mmonde naye nakuwa ekirala kyoyagala. Tubuuzizza Sserubiri kyalowooza ku diguli y'obusomesa gye yamaze okwonola ne ku bizinesi y'okutunda obummonde mu katale. Mutima gwange mukozi buli mulimu gwe mba nfunye bingi nti gwa ssomero oba si gwa ssomero naye omulimu gwonna gwe mba nfunye nga gusobola okukyusa obulamu bwange gwe ŋŋenda nagwo. Abamukwatirako naddala okumuyingiza mu katale okufuna ekyokuliira baliko bye bamwogeddeko. Oyinza okukyenkya nga nze nsisempewo ng'ate yakutte ku mwana wange yakola ki yamutwala mu maaso, so kati kinsanyusa nnyo era kinsanyusa nnyo ate nekinsanyusa okulaba nti mu bantu bengezezaako okuyamba y'omu ku bajjukidde n'akola ki n'asima. Nange saamukaluubiriza nakkiriza n'ajja muganda waffe yatuwa ekifo ne tufuna kapito waffe ne tutandika okukola mpolampola. Sajja asobola okukola ate ateganya mulimu gwonna. Kiribedda mmese ya mutala etunuulira ebintu nga bisimbibwa ku mutala guno neegumiikiriza okutuusa lwe bikula esobole okufunako ekyokulya. Ne Sserubiri bw'atyo atuuse mu kiseera ensi wemwetaagira okwongera okugigasa naddala oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye. Patrick Ssenyondo, NTV.